rehabilitation eyo tegendeka muganda wange. So ekisinga obukulu nti bantu bangi nnyo abavuddeko upstairs olwa challenges empitirivu ennyo ezitujjira. Ndala katufe abali eno mu arts industry twalaba situation ya Jackie Chandra ebiseera biri eby'emabega ng'akomawo wa diary bwa relapse nga twalengera ensonga y'omukyala Fiye, twalengera ensonga ya Katamba, tulengedde ensonga nnyingi nnyo Josted wano mu kusembayo n'abalala bangi abamu betutamanya na kumanya abamu ebitajja eno mu mawulire. So it is a very very big challenge naye ng'ate kiri nnomo. Issue ya mental health eyo kubanga tulina ebintu ebitusumbwa ku tule bitujjako nsonga y'amaanyi nnyo dhofe tugiragajjalira kyobala ekibeera kizze tukifuula ekyamaanyi tukikolamu n'amawulire naye mu nsi ziri endala kyo bakitwala nti no it is part of endwadde ezisumbuwa abantu. So didi ku bizibu bye yalina nga mwe mwali ne health challenges yalina n'ebyo nebijja nabeera ng'ashatinga down omusajja watu nagenda mu rehabilitation. So positivity number 1 kwe kubeera nti avuddeyo, but then challenge esinga tikitunamuziiza tutya obutaddayo. Biseera binnya abantu abavayo naye n'akomawo wano mu society nga talina support system nga tewali kikyuseemu era bayitawo weeks 2 weeks 3 ebanga bibadde ebiragalagala nga agenda kubanga akola ki ng'abiddako. So nanirowoozezza nti nno tulina kusooka kukwatirawo abamuliko ab'okumpi family webeera nga weeri okubanga emu creatingira support system esobola okubanga emu rehabilitatinga mpola ne providinga solutions okubanga ejjawo ku biri ebyamutwala ebyamuzaayo. Gyali emisango gya cyber harassment ne spreading malicious information. Those were the accusations gye nalina okubanga nwanagana najo. Twatuuka ku nzikiriziganya kasita batuwa window ya weeks ezo 5. Of course nze nganze omuntu sagala nnyo kubanga mbeera mu ntalo ezitaggwa. Olutalo lw'amateeka lulabikanga olwangu naye lusobola ate okuziribuwalira ne lubeera luwanvu. Saawa zino tulengera bannaffe abakyalina emakomera bajja okuba wabbeeyiro bazibamma ne babakomyawo wiiki eno wiiki eri weeks 3 mwezi olumu myezi 8. So oba olina engeri gy'osobola okubanga weewala ensonga ezo osobola okubanga ozeewala nti ekirungi ate emisango gino egyaffe gino omunna abakuwawaabidde kiba kyangu nnyo okubanga mudde ebbali ne muteesa si gye egya gavumenti oba state ate emizibuzibu nti gavumenti yekuwawaabidde oba yekutaddeko emisango naye gino kyo kibeera kyangu nnyo okubanga mwenoonyako ne mutuula ne mukkaanya then ne mubeera nga eyo chapter mugiggalawo ate muggulewo empya. Nti nange mu kutandika nalowooza nti eno munaku 2 kibeera kiggwa but then twagenda okumaliriza nga ndi luzira. So kiba kitegeeza nti kiba kikomyewo the next time mba nkyanguyirirawo okubanga nkiteekako fire extinguisher ne kibeera nga kizikira then ate okubumbujja kiyinza ennyumba eyinza okujja yonna. Obaka bwange eri Jeff I think nti kino kyazze ebadde chapter etabadde nnungi naye yaggaddwa. So I believe tusobola okubanga tuopeninga chapter atempya okubanga tutambuza omulimu kuba ffenna buli omu yeetaaga munne. Bannaffe abali ku side ya entertainment ya art ya music beetaaga ffe abali mu mawulire naffe era abali mu mawulire twetaaga bannaffe abali because they are the subjects betukolerako amawulire.